Nkwebaza nti webale nnyo webalire ddala okubanga weekuumidde ku lutimbeerwo olw'emirembe olwa Salaamu TV mu programu eno ey'Amaka. Tukyagenda mu maaso omulungi andaba ne ttiimu yange ey'Amaka nga tunuulira ku ndwadde ezireetedde amaka gaffe okusaanawo. Buli omu n'ayogera ekikye, abantu ne bagenda mu nsaasi, Katonda wa bujja ne bamugattako olw'okuba basamira, olw'okuba omwana ono yazaalibwa ng'aliko obulemu, ne bagamba nti lubaale tugende tukube eŋŋoma tusamire ebintu ebinyiza ebikwawukanya Katonda, ojja kufuna obusungu bw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nti obulwadde buno bwategeerekeka, abasawo babumanyi. Era nkusaba gwe mulungi andaba ku lutimbe lwa Salaamu TV, mulekeraawo okukweka abaana gye mubakweka gye mubakuniza. Dr. Ambrose waali nnyo n'amalwaliro amalala mu ggwanga Uganda, kuba bwe njogera ku Ambrose yasangibwa Bwayise. Si bwe wasangibwa? We wali ddwaliro baliyitaani? Naye nga amalwaliro amalala we gali mangi. Naye wano mu Kampala osobola omutuukirira. Mukweka abaana bano, abaana ne mubamalako ne mulinnyirira eddembe lyabwe, abaana nga mubalabe ng'ekizibu. Bwe bakubuuza abantu b'olina ewaka, ono omwana tomubala. Oba wamuziika, oba wamufiisa, oba ki. N'ekirala nti n'abagenyi abakyalawo olw'ebigambo bambi nannyini maka oba nannyini mwana ono naddala ffe abakyala ffe abasinga okuyita mu mbeera agamba buli kaseera n'awuliranga bigambo omwana wange kookole ki koobeereeyo. Naye tokweka mwana, togenda gatta Katonda kuba kimunyiiza. Jangu nnonya abasawo abagenda okubanga bataakiriza embeera eyo. Dr. Ambrose katono nnyo, njagala kudda wa mukyalo ono. Ogambye nti olunaku lubeerawo ng'ennaku z'omwezi 6. Biki ebikolebwamu mu lunaku olwo? Olunaku olwo ekituufu kiri nti kunyumirwa. Kubanga tukirabye nti omuzadde alina omwana aliko obulemu, naddala okubanga omwana yakosebwa ku bwongo. Ekituufu kiri nti obudde bwabwe obusinga babumala mu kwekubagiza. Kubanga era bw'omubuuza omuzadde ogamba omwana wamukolerako nga ka birthday, ate ono atatambula. Kati ebyo byonna tatambulako naye bayita mu kusoomozebwa eri abaami baabwe. Kati olunaku olwo tutunuulira nti bwe tubasanyusa, kubanga abaana bano tukola nabo, abaana banyumirwa music nga bw'olaba Spice Dine avaayo n'ayimbira omulala, Bebe n'ayimbira omulala, okiraba nabo obuteekako ennyimba zaabwe ne bakola ki? Bunyumirwa. Era naffe twandyagadde bajje bakole ki? Babayimbire. Abaana bano nabo baagala okulya ku keeki, banyumirwa emmere endala. Ate n'ekirala olunaku olwo abazadde ab'enjawulo basisinkana. Ojja kusanga nti experience Mama Salimu gy'alina eyawukana ku ya maama oli omulala. Kati agamba omwana ono yali bagabana ku birowoozo. Ajja Sultan ono alina omwana bw'ati. Naye yamulabiridde atya. Embeera y'okubanga omwana ono teyeebaka buli kiro, ye yagikwasaganya atya ne bafunamu. Then of course tubaako olunaku olwo tubeera ne policy makers. Kitegeeza nyingidde mu gavumenti. Kubanga ekituufu kiri nti yadde olunafu omulimu tugukola eno okulaba nga abantu bano bavaayo. Naye gavumenti playing a role nene nnyo. Kubanga bwe ye-influencinga policy nti rights z'omuzadde oba omwana aliko obulemu weeziri ate zigobereddwa nti omwana aliko obulemu alinga omwana omulala. Alina eddembe ery'okubanga afuna ekyokulya, ery'okubanga afuna accommodation, ebyo byonna. Okiraba oba nti waliwo entegeka bweti ejja kuyamba abantu abaliko. Gavumenti ebateekamuko ku mukono. Gavumenti of course tetujja gamba tetuteekamu, naye twandibadde tusaba eyongeremu n'amaanyi kubanga kino ekizibu kigazi nnyo. Ebyokulya bino mubijjawa bye musanyusa abantu oba muntu sekinnoomu yajja n'agamba nti Dr. Ambrose era tufuba netulaba naye kye tukola tugamba tukubira omulanga buli omu ne tugamba kubanga nga tetunaddukira gavumenti nyina engeri tulina engeri gye tukikolamu. Nzija ningamba hajja kyonna ky'osobodde oba otuwaayo kuleti ya soda oba pampa kireete oba ekyokulya oba lumondo batooke lireete oliise banaki family z'abana abantu n'abazadde. Okiraba bw'oba oli wa kampani oba factory oyinza ogamba mbawadde amazzi koolwo, oli nagamba mbawadde emmere, oli mbawadde ekifo, oli mbawadde tensi, oli mbawadde obutebe. Kwegamba sijja kikola nzekka, Capital Center Medical Clinic tetujja kikola feka, naye tulowooza nti bwe tuwekwasizaako mpolampola buli omu n'aleeta ekyalina abakasukayo omukono n'abakasuka. Era n'essaawa zino ndaba nga gwe olina obusobozi okusinziira ku potential yo n'ogamba nti bano abantu bategeka lunaku luno nga 6 kubanga ekituufu kiri Bwayise wali ku Brain Gardens bintu bingi ebyetaagisa. Jangu era ne kuolwo bw'oba osobola fiisa yakadde jangu laba bana abazadde kubanga tuyinza okuba nga twogera wano nga tufunye chance okulaba abantu ab'enjawulo naye jangu tukunyonyera ebisingako ate namwe abantu abalala mujje ku olwo kubanga
omukyalo ono ngatanayogera manyi balina ebintu bingi bye bagamba abazadde bano muyina ebibuuzo bingi kati mujje kuolwo tubawe answer ababoda kubanga abazadde bano bababuuza ebibuuzo bingi nga bali ku boda babuuza ebibuuzo bingi nga bali mu taxi omwana oyo mutwala wa tatambula wamukoza kyejo mukosa family planning omwana yabaaki kati ebibuuzo ebyo byonna byolina jabibuuza omusawo jangu obibuuza abasawo jangu obibuuza abazadde kuolwo njagala kubuuza abaana bano bawangaala kwenkana kinga mu abasawo bawangaala ng'omuntu yenna bw'asobola okuwangaala lwakuba omwana wabanga ali severe affected omwana bw'akosebwa nnyo ku bwongo ate n'atafuna buyambi bwetaagisa ate mukadde akatuufu kisobola okutataaganya ekyo ky'omubuuziza nti asobola okuwangaala kinkana kubanga ebiseera ebisinga omwana bw'afuna ekizibu ku bwongo nga kiri severe okussa tekubeera kwangu so ebintu naddala abaana bano ekitera okubatta ekitera okubasumbuira ddala byebintu ebyekuusa mu kifuba enzisa yaabwe balwala nnyo ebifuba n'essenyiga kati endabiri yaabwe etaba nnyangu ate nga yabwangu ddala ate nga yeetaagisa omwana ono asobola okukola ki okufa naye ono omwana bw'afuna keya munnange bakola binene era kati njagala kubuuza nzirawo Maama Saalimu Enneeyisa Sembyayo abaana bano abazadde abasobodde okubatuukirira bo tebafaanagana bali abatabaleeteddeeko ddala ekituufu kiri nti omwana gwe bakolako ali ku therapy kubanga oli yajagamba bakolako therapy usiduyo owekika ekyenjawulo under physiotherapy abatoogera ne tubaako ebintu bye tukola n'atandika okwogera okiraba occupational therapy atakozesa mikono magulu omwana gwe batakolako tasobola kufaanana ne gwe bakolako yadde tugamba nti balwawo naye omwana kubanga ate mulimu abaana b'osanga beesika omwana nga takolebwako tali ku therapy duyo owekika ekyenjawulo back stimulation eri abasawo era nga yeesika oyo ali ku bulabe bw'amaanyi era bw'oba omulina ayanguwe ku ddwaliro bw'oba olina omwana ng'aliko obulemu nga omanyi maybe tatuula tanatambula naye ng'ayinamu n'okwesika ate ng'omanyi bulungi tonnanyiikira mu by'eddwaliro nze maama nkwegayiridde Dr. Gabe namba yo tasensi nkwegayiridde jangu era osobola otufuna ku namba zino omwana tomukweka ekituufu kiri nti bw'oba oli eyo nga bikusobedde kubanga ekituufu kiri nti obujjanja bw'abaana bwa bbeeyi naye nga capital center twagamba nti katuveeyo tukwatizeeko bana abazadde naye ate saagala abazadde abatali serious njagala kukiyisaako leero njagala naawe ondage nti okola ki ofaayo bwe ngamba tukale tukwasize wamu okiraba ng'omusawo ate tondekera mwana okiraba kubanga waliwo abalinamu bagambye bwayise kankere ku makya musuule waawo Maama Saalimu nawudde mu kweyanjula nga weyise Maama Saalimu Maama Saalimu oli otya ndi bulungi nnyo nkulaba oli muwala muto era nkyali muto oweza emyaka 25 nedda nnyo teginnawera wazalira ku myaka emeka nazaalira ku myaka 21 wazalira ku myaka 21 omwana gweyogeddeko nti gwe maama w'omwana alina obulwadde obuliko obulemu wazalira ku myaka 21 ye mwana wasooka olina omwana omulala owokubiri nedda yasooka gwe wakitegeera ddi nti omwana ono mulwadde kati mu kuzaalibwa omwana ono yakoowa mu kumusindika omuteeka wabweru ku nsonga yogera ku ddoboozi omwana yakoowa kati abasawo ne baŋŋamba nti omwana akooye kuba teyakaabirawo kati mu butakaabirawo ne tumutwala mu ddwaliro eddala namuteeka ku oxygen n'amalako weeks 2 okuva ku oxygen ng'ate omwana tayonka nentandika okubeera nga mukamira bukamiza amabeere kati okuva awo kubeera nti omwana azza engulu ate nga yeesika naye awo ng'otegeera ki ng'era tolina kyotegeera abasawo tebakugamba nga bazungu mwalimu n'abaffe nga si bazungu abaffe be baliwo abana abaganda betuva okwogerako ab'ekinnansi nedda nazaalira mu ddwaliro lya kizungu naye bano abaffe abennyini bamulerwa nedda nazaalibwa mu okay babazungu anti enkozesa eba ya kizungu bebasaba abazungu betwogerako tebaŋŋamba ndowooza tebayagala kutiisa oluusi abazadde abamu babaleka ne mu ddwaliro abaana kasita ategeera nti omwana ali bw'ati omwana nga yeesika era awo yatandikirawo eddagala ku myezi 2 ali ku ddagala mpaka kati eddagala ly'okwesika neera natuuka okugenda ewaka nga tebakiŋŋambye nti omwana aliko ki obulemu ku bwongo baali bakyakinoonyerezaako naye nga bampa eddagala omwana oyo sigale nga muwa eddagala kati okukizuula omwana eddagala okuggwawo omwana nga yeesika kiri kiddamu nnyo kwekuddayo mu ddwaliro ne balyoka baŋŋamba nti omwana ono aliko obulemu naye era saakikiririzaawo omwana n'abeera nga ku ddagala ng'ali bulungi naye okuzuula namala kulaba musawo Ambrose ku TV
ng'agamba abaana ensinga erebera zirebera omwana tatuula omwana aweza emyezi 7 nga tatuula naweza omwaka kati ku myezi 7 nalaba Dr. Ambrose ku TV kwe kugenda mu ddwaliro kwe kukinnyonnyola nti omwana yakosebwa ku bwongo alina obuzibu bwa cerebral palsy naye nga kati awo embeera kwe kutandika okukyuka. Omwami we waka yali akiraba atya omwana ono bana ye tanakitegeera bulungi? Yali tanakitegeera naye lwe yakitegeera embeera netandika okukyuka ebigambo ne bitandika okuyitiŋŋana nzadde omwana ateesobola omwana ow'obulemu nzadde omwana nga bamutuuma amannya mangi embeera neekyukira ddala ewaka nze nali nkola nasoma bwa engineer nali naakamala okusoma neŋŋamba nti covid oyagiraawo ebyokuzaala ne biyingirawo emirimu we nazaala omwana oyo emirimu ne gifa tosobola genda na mwana oyo ku site tosobola kukola naye tosobola genda wa muntu kusaba mulimu n'akuwa omulimu nga ddala olina omwana wa cerebral palsy kubanga abaana abo balwala mu wiiki ayinza okulwala emirundi ng'ebiri kasenyiga omwana oba okujja okuzanyiikirako okumpi waali okuzannyawo kumpi omwana oyo waali senyiga amukwata mangu balwala n'olina okubeera ng'ofuna eddagala lye ery'okwesa. Omwami bw'akizuula nti omwana we alina obulwadde buno n'atandika obuyisayisa jjukira alina abakyala abalala n'abeera nga ennaku endala takyajja tandise okugabana ku kirwadde ky'omwana we tandise okukutulugunya nga gwe omuntu amaziga ne galyoka gampitangamu nga simanyi kyakola nze namukweka nako saagala tambula naye kuba abantu nga bagala akaanako nga katini akaanako tekakula akaana kali myezi naye tekakula kati nga mpulya muli kinyiga buli lwe bakugamba omenyeko omutima omwana wo nga takula omwana wo yabaaki simanyi kati atuula kubagamba nti tatuula nga kimpisa bubi. Wazuula Dr. Ambrose we watuuka? Bwe natuuka wa Dr. Ambrose omwami yakusapootingako kuba era yali atandise okukukyanganya ennaku tazisulawo era nga yagamba kiki ekinene kyennyini kye yali awa nsonga nzaala ntya omwana ow'obulemu ye tazaala ate nze nkuze kale abaana abato nti bazaala abaana b'emyaka 15 bazaala abaana abalamu gwe omuntu omukulu emyaka 2 ozaala otya omwana oyo ow'obulemu bo babeera bakisiba kufa abazadde abakyala nti oba ffe ababeera kiba bukojja nti ffe ababeera bazaala abo abaana b'obulemu kitegedde abasajja bakisiba nnyo kuffe abakyala abazadde abakyala era abakyala bangi abali eyo nga bali basingo mothers lwakubanga abo abaana ba cerebral palsy babalina naye ng'agumye bugumi ng'embeera gy'ayitamu. Omwami ono wazuula Dr. Ambrose ebwayise n'omunnyonnyola yakusapootinga era oba embeera ekyali mu mbwetyo. Dr. Ambrose anyambye nnyo ku mwana ono era mwebaza nnyo Capital Center Medical Clinic abasawo mwenna mbeebaza nnyo kubeera nga batuyambidde ku mwana ono bamukolako exercise omwana yali teyeekyusa naye kati yeekyusa neyeevulungula omwana wange yali takwata naye kati akwata akakopo neyeenywesa yali tatuula naye kati asobola okukwata emikono bwati wansi n'abeerako ku TV ng'atudde kati ayagala okwavula alina speed naye nga olaba nga emikono amaanyi gazzeemu naye yali munafu ebbeere yatandika okuliyonka kati atandise okwogera ebigambo ebi. Abana abasawo ba cerebral palsy babakozesa exercise baba wampeke oba byombi bitambulira wamu? Teri ddagala lya baana lya cerebral palsy naye babakozesa exercise kati abaana bali baba besika abaana ba cerebral palsy waba yesika ateekamu amaanyi mangi n'atandika okukakanyala okitegeera emikono giyinza okubeera nga gyefunya naye babayambako okustimulatinga buli obwongo obwasigalawo kubeera nga bukola ekyo abaana kye balina okukola n'abeera nga asobola okukwata asobola okweriisa asobola okuba bayo obwongo buli budda mpolampola ne bukola ekyo kye buyinza. Kakati njagala kubuuzayo ekibuuzo. Omwami ono watandika okutwala omwana ono mu ddwaliro ewa Dr. Ambrose muli wamu yafunamu ku ssanyu omwana ono takyamulabikira kizibu nga luli bw'abadde amulabikira waliwo ku kayawulo mu maka? Ajja n'amulambula omwana n'amulaba naye kale waliwo enjawulo yakuzira ajja ennaku ezimu kuba musiraamu alina abakyala abalala nga obimanyi naye ng'ajja n'amulambula n'amulaba naye kati alaba nga waliwo enjawulo okuba oluusi amusanga nga yeenywesa naye ayinako ka parental care love kawa omwana ono ng'omwana oba omutima gwe mugugumu gukyali muzito?
kyemweba era kijja amwagala naye era nekijja nagakwata omwana wo naye nga kijja nabeera nti amwagala ate ndowooza ebirowoozo biri ye kubanga tamanyi nnyo tage naye mu ddwaliro tannaba kumanyisibwa abasawo tebakusaba taata w'omwana ono bamusaba naye nga abasajja bamwera nga wobamanyi bampaka naye nga abeera amwagala kale ye kyemwebazaako kutuwa transport agenda mu ddwaliro yakkiriza nakitegeera natwa transport abeera ng'aleeta omwana kuba bano abaana babbeeyi anti batugamba nti mwabalina abaana baliko obulemu temuli bayonjo kimala abaana balabikanga ekyokwenyinyala kasita ojja mu ddwaliro ntegeera omwana wo kikyali bakuzaamu amaanyi ne bakwencouraginga n'obeera ng'otandisa okwagala omwana okuba omwana wasobola okuvaamu abaana batambula abaana bamala ne babeera ddala ng'abaana mpulidde Dr. Ambrose ng'agamba nti bamugenda kujaguza olunaku lw'abaana abaliko obulemu omwami wa nakkiriza okubeerayo omwami wange namugamba naye insha Allah Katonda yasinga okumanya kuba simanyi oba najja yali akyaddeko ku ddwaliro n'akwerekerako ku bikwatagana n'omwana wazaalako omwana omulala oba noyuka gwekyalina okyatidde okuzaala omwana omulala nedda kubanga abasawo batumanyisizza kino ekintu kijja buzi oluusi ffe tubeera tetumanyi n'otagenda mu ddwaliro n'olwawo okugenda mu ddwaliro otandika eddagala oba n'olwala n'otafaayo bubaka ki obusembayo siibule nzire wa Dr. Ambrose naye asiibule obubaka bwempa abakyala abali eyo bambi abaana bammwe temubakweka abaana bammwe mubaagale ate omwagala ona banene abaana mubaagala bano abaana bamikisa ofuna abantu abakusupportinga b'omuyonja naye bajja kujja mukwata musituleko oba omwami wajja kubeera nga amwagala kyensaba abakyala abali eyo temukweka abaana temwetya amalwaliro gyegali omwana wo waliwo eddwaliro amalwaliro gayinza okuba nga tegaliwo naye banoonya amalwaliro gabeerayo ne Capital Center Medical Clinic ebwayisa weeri abakyala mugyeeyo abaana tebabatiisa tebabogerako bigambo bikinammwe ne muggwamu amaanyi mubagyeeyo abaana mubaleete mu ddwaliro bakole exercise mujja kulanga waliwo enjawulo omwana wale takwata asobola okukwata siibule nga nebaza Abasalamu TV okutuwa akakisa kano okumanyisa ensi yonna nti obulwadde bwa cerebral palsy abaana basobola okutereera abaana babajjanjaba bulungi ne bakozesa exercise nga mukaaga ogw'ekkumi bazadde mujje musanyuke naffe tubabuulire engeri gye tuyitamu n'abaana bano nammwe mubeere nga webale kujja kale mukwana Dr. Ambrose bubaka ki bwowa abaami era osiibule ne message esembayo eri abazadde abaami kintu kikulu nnyo kubanga abaami basuuli abaana babaleseewo ate omwami yadde tolina ssente kubanga abasinga bagamba omwana oyo atwala ssente nyingi ekikulu si ssente omuzadde ono maama alina omwana bw'atyaliko obulemu yeetaaga emotional support okubanga omwana bw'amulaba ng'akaaba nagamba kakufumbireko nti maybe ono omwana osobola omuwa laava eyo kubanga ekituufu mbabulira amazima famire taata n'omwana kasita temukkiriza omwana naffe abeebweru kijja kuba kizibu okubakkiriza first of all family acceptance yenkulu naffe community nitukkiriza neighbor we nakkiriza omwana ono nti maybe ajja atuleko ki n'ababe kasita tukola ekyo ebisigadde bijja kwamu omulungi ndaba bwetyo bwe tubadde mu ttiimu ey'amaka temukweka baana si gwe wayagala mungu yamanyi lwaki omwana oyo yamutaddeko obulemu yagala omwana wo omwami kiri kikakyo omusayi guba gugwo bwe tugenda mu DNA omwana asigala wuwo nze neetika bweti si nali nsawo omwana oyo wuwo jangu tubeere wamu twagale omwana ono ate buli alina omwana ono wallahi nkulayira balina baraka balina emikisa mu maka simanyi lwaki naye nga bwekityo bwe kibeera yensonga lwaki abantu bakifuna nti abantu bano bagenda mu nnyanja ekitali kituufu naye nga buba bulwadde togenda mu kusamira mukama ajja kuteekako obusungu bwe atakomera mpeera akonkomere mami Simayiro nga bulijjo asiya musana ge gange mweraba